Liza ku lutimbe gagadde Kingdom TV wabula nga sisobola utabaanirizayo yonna gye musinzidde okubanga musinza omutonzi kikulu nnyo nga we nali mbagamba nti omwaka oguwedde nti tekikola makulu nnyo ng'okubeera ng'ogamba abantu ngenda kusinza ngenda kukola kinga teweebaza bannaaye twebazeeko tuyige okwebaza gwe ateewadde obulamu okuva mu January n'okubanga tutuuse mu mwezi gwa February kisa kya Mukama kubanga trust me waliwo n'abantu abatasobola abayingira omwaka bwe waliwo n'abantu betwaziika nga lumu January oba kitegeera bannaaye so when you talk about of thanking God ndowooza abatakuyiseeko nnyo kubanga abamu beebaka ne batabukeesa oli n'agenda okuzuukuka ng'omuntu we munnaaye nga takyasobola kussa nga takyasobola kukola kiso I think it's very good and kikola nnyo amakulu okubanga ogenda si kusaba kyokka n'omuntu asabiriza buli kaseera bannaaye bwe tudda mu bulamu obw'obuliwo alina engeri gy'atamamu nnyo nga teyeebaza kabadde kalowoozo bw'oba oyagala katwale oba toyagala is very okay program olugendo lwange nakyo tutayina omugenyi gwe twali naye last week apostle oba muyite omutume Damulira Simon ate nga n'olunaku olwaleero tumuyina asobole okuba nga atumalirayoko ku lugendo lwe byali ate nga gomnaye last week nabagamba nti tokoma kubanga olaba program eno nga just oginyumirwa bunyumirwa wabula kikola nnyo amakulu ng'olina ky'oyizeemu era bw'oba osobola okugenda wali mu comment section n'ogamba nti ekyamazima nze kino nkiyize oba n'otubulira nawe ku bulamu bwo kyali kitya omusumba oba omutume nate tukwaniriza ku lutimbe gagadde nsanyuse nnyo nange ku lw'ekigambo kino ky'olugendo kubanga era tuli mu lugendo lukyali lugendo twayogerako naye tukyatambula naye kirungi nti atukulembera ajja tumasisa bulungi weewaawo so omusumba bwe twakoma wiiki sabbiiti ewedde ng'otunyumiza butya bwe wasa mukyala wo musumba tuze okutumire ku mukyala bannaaye kutumidde nnyo omukyala Jole Asiimwe Damulira n'abaana bonna mbatumidde nnyo mwenna mmanyi mundaba oba mujja kundaba mukimanyi nti mbaagala nnyo okutumidde nnyo weebale kuba mugumiikiriza sibadde mwangu nga naye bw'otabadde mwangu naye era tukyatambuza olugendo lwaffe emyaka 35 bweddu enyawo n'aba New Wine Fellowship Church mwenna ne branches mwenna ez'enseko za ssanyu mbatumidde nnyo mikwano musumba kati akatabadde mwangu kabadde kaki olugendo luyinza okuba olwangu bwali ovuddeko eka n'otambula newobeera mu taxi oba ovuga mmotoka aba booda ow'ebigere ow'eggaali tebiba byangu n'obufumbo buno bubiramu okusoma era omuntu akulima nti ebyange byonna ng'erinnya lwe eri nti badde roses tebakulimba mulimu ebiwonvu n'ebiko naye ensonga emu kugumiikiriziganya communication ebimu n'obireka so kyekituufu tabadde mwangu nange sibadde mwangu naye tukyali ffenna kati musumba obudde buno mujaguza emyaka emeka ne mukyala 35 bweddu guno omwaka October nga gwako 35 nga muli mu bufumbo nga tuli mu bufumbo ate twagala tugiddemu embaga abaana baffe bonna nga yemperekeze be baki byonna kubanga bonna bakuze abamu batuwadde n'abazzukulu waliwo kyesitegeera ongambye mami ali 84 gwe the last born you're celebrating 35 years in marriage mami anzaala togamba nti kyekyo kyeŋŋamba nti mami akuzaala ali 84 for you're celebrating 35 in marriage wow kirungi ekyo tukyebaliza mukama so omusumba atuddeyo tetugenda kuva nnyo ku mulamu yetu tuyitiddeyo ku musumba abadde atumira abaagalwa be nange ntumira maama wange kuba kati nze ntumira tunoonye omuntu musumba tuddeyo ku program olugendo lwange tujja kunoonya wetwakoma otugamba nti you celebrate 20 omuntu eyabagattanga mutandika yeyabagattanga mutukuza Apostle Tumwine Charles at 20 mu bufumbo musumba naye waliwo wetubuuseewo awo otunyumiikiriza omukolo gwali gutya omukolo gwali ku Lubiri secondary school balinange nno gwali mulungi nze saalimu popcorn zaaliwo kubanga yo tumuyita master ceremony naye si kye twalya kyokka abantu baalira ddala emmere abantu banywa ebiseera abantu banywanga nnyo soda banywanga soda unlike today naye ebyokulya byaliwo tuwalya emmere I last saw, where was it yesterday when I posted a video ng'omusajja agamba I think it was a fund if I'm not mistaken bino ebintu bye basondera abantu emikolo ng'agamba nti
wala bamuyita mu lulimi lwaffe bamuyita omusinze drunkard omutamiivu nga bacomplaininga nti bwe bamukola emikolo mulina okubala ffe abalokole mubale naffe abatamiivu kati nga njagala kukiza mu lugendo lwaffe lwe tubaddeko kwolwo naawe abatamiivu wababala kubanga omubuulizi w'enjiri awasizza omudinkoni kwaliko abasumba ab'enjawulo ekkanisa by that time ekkanisa eyo bagita Harvest of Christ Ministry gyeri kati ate tuteeke ku omwenge tubanga bapromotinga musumba according to kalika video kenalabye kaka video kenalabye kirabi omusajja yabadde ayogera basonda omukolo kati ogugwo tebagusonda emikwano gyanyamba okusonda abantu bangi banyamba nalina emikwano gyange mingi esinza kwatula wano kubanga wenayogerako ogwomu omukolo ne bagufuula ogw'ekitiibwa amazima gali nti abamu baawumula naye omukolo gwali gwa kitiibwa nnyo awukulubiri secondary school musumba emikolo gyonna mwagikola kuyita mu mitendera okugeza okukyaliwa abazadde okwanjula then embaga gyakolebwa amazima gali nti byonna twabikola twagenda era naye yawummula sezaala wange yamulemye John omwami oyo yali bank manager mu Chartered Standard Bank ne tugenda aweerungujje kyatuyamba nti emmotoka tetwagenda eno oba Fortpoto oba Mbalala baali baagula awo era emmotoka amafuta gaali matono twagira bwetu katono bwetu nga tutuusa waka mu Western ennyabo tebakusaba nte ezo twakyogerako kati tunabagenda ne mugamba munnyonnyola omuntu gw'olina omuntu gw'onnyonnyola ente baazitwala mu biseera by'entalo kati tatojja munnyonnyola so ente twatwalayo entonotono mu bbaasa naye ente ze baali basabye kuba zaali nnyingi twanegotiatinga amazima gali nti kankyogereko nti kirungi nnyo omuwala bulijjo okuba nti oyimirawo ku lw'omwami wo n'obannyonnyola nti bannange wadde mwagala kino kiri kubanga amazima gali tetukula omuntu kazi oba tomugula oba omurespectinga musumba oli musajja muganda siwebuli wali wasa omukyala nga ava mu Western I would like you to give out a word to someone kubanga waliyo abasajja bangi nga begomba abawala aba Western but they fear out ntente nnyingi sobola kusasula nte eri omuntu agenda okukola kibiki so wanga nfumbidde nga bwe nkugamba emyaka 35 naye kimu kye njagala obbagamba you know culture nze ni musajja muganda naye nawasa mu West naye kiri kimu kwe kuba nti oteekawo enkolagana ey'obwebange ne bakulu n'abazadde bo kati ono omukyala gw'ogenda okuwasa bulijjo kisinziira ekifaananyi kyawa abazadde baffe bwe mubanga mutandika bw'obanga osobodde ento ziwaayo zonna kiryoke osobola ziwaayo osobola zisuubiza niyo osobola obbagamba nti bane tugenda kutandika bulamu okitegeera so niwatabeerawo kwegamba kwekwasa oba kunyooma kubanga jjukira mugenda kutandika aba mutandika okuzaala abaana so musobola okutuula omuwala ono asiige ekifaananyi ekirungi mu bazadde ate tuleme na kompiitinga kubanga Rose baleeta ente 15 nange njagala ntuwalabiriza ki so nze ndowooza tubeere real kwegamba tuleme kubanga abaagala okusanyusa obusanyusa naye turespecting esaidi zonna nemanga mutandika muzisuubize kale bazadde mutuleke tugende tulireeta muba muzirina webagaana wekirema like okutuuka ku nziriziganya za two families oli mulungi nnyo wekigaana ng'onoonya omukazi omulala awo kiba kiganye kuba togenda kunyombola omuntu wange mwagala anti kati ate omwagala naye bamulemesezza wateeka okubeera omuntu gw'oyagala nga naawe naye akwagala muteeka okutuuka ku nzikiriziganya alina okukakkanya bali bwe bamulema ne beekiika awaawaawo kiyinza okufuuka omutango gye bujja kati nnakivaako buvi tokivaako buvi musala amagezi naye we bigaanira ddala byonna amagezi gonna ne gagaana
abakyala bangiko okusinga abaami. Ekyo kibadde kirowoozo. Kale Musumba tuddeeyo wali eri ng'otunyumikiriza nga bwe mwagenda n'ofuna mukyala wo mu mitendera emituufu. Bulungi nnyo. Ne mwewasa embaga ey'ekitiibwa. Ebbaluwa nze mmanyi we ziri ze bampa eya muzeeyi gye yampa yagisayininga gye bampa mu kyaki wegamba zonna nzirina nga bamumpeera ddala. So Musumba nga mutandika obulamu mu rumi ya 888K emitwalo 8 nga mutandika mutya olwo? Tetwagirwamu naye simanyi oba nina kye neerabiddemu, simanyi oba zaali ziwera 8 naye tetwagirwamu nnyo. Kati awo ebiseera ebyo tulinayoko emidaala mu Owino. Bwe tubaayo n'emidaala mu Owino ate bwe mbuulira enjiri nalina ekitongole kya mikwano gyaffe nga tutwala abantu South Korea nga tutwala abantu e Japan, twalinayo mikwano gyaffe. Kati nga nfunawo kasente aye naye mukyala wange bw'akola. Awo ntandika okukolera ddala actually nga mukyala akola mulimu ki? Nina kye neerabidde yali atunda engato enkadde nga mulungi nnyo ng'aziseera bulungi nnyo. Kubanga nzijukira n'abaana ogenda okusoma yankyaginganga nnyo eziwerako era abantu bagamba bakompulenga ng'aziseera naye nga zaali ddungi. Naawe yazikutunza ez'abaana? Nga nina omuwagira nanti olina okuwagira omukyala totwala butwazi kubanga gwe mutwe gw'amaka. Olina omuwagira bulijjo. Kati anyway awo tuyiiya era ennyumba tetwagirwamu nnyo amamabira. Ne tuyiiya n'olwo ntegedde ssenga wange ali ku kizinga. Waliwo ennyumba gye yaleka emaganjo. Ennyumba eyo nga gyeri waliwo abalala abaliwo naye nga sobola gibeeramu ate neneko. Mugamba nno munenina ssenga wange. Kati awo ekyo kijja oluvannyuma ennyumba eyo tetwagirwamu nnyo. Eyo yali ya myezi nga 6. Na honeymoon nagyogeddeko waliwo we twagenda we sijja kwogera. Naye first twali mu honeymoon mukwano gwange oyo Bob Mulima ate naye embaga neetuuka lwali lwa 6 twagenda ku Popo namuleka mu honeymoon nga nina okugenda ku mbaga ya mukwano gwange. Ani gwe waleka mu honeymoon? Eyo Jole Ddamulira asiimwe. Kale ate eba ekyali honeymoon? Ndamugamba kangendeko ku mbaga eno mukwano gwange oyo twakama n'emyaka 35 kati. Obuzibu bwaliwo kati mwali mufuuse babiri nga wonna we mutambula mulina kugenda babiri ate obukirungi mwali mugenze ku mukolo mwanditambudde babiri. Ye mwennyini yakkiriza nagamba nze kamusigale wano. N'omusanga luvannyuma. Kyekyaddako awo nga mumaze okufuna ennyumba eyasenga emaganjo. Kati ate awo Mukama atuyamba tufunye ne muwala waffe bamuyita Esther Namata. First born waffe. Musumba, at how old were you okufuna first born? First born nyingira 24. First born wange yasooka. Yasookera ddala. Ennyabo. Obulamu ne butambula ne mukyala yamala dda n'okusoma kati anoonya mwami naye nga yamala okusoma ne tutambula bulungi ne Jolly otuweereza Katonda kati ate naye evangelist. Kale ate nange nfuuse omusumba ate bwe tukola ne business. Awo wennyini Musumba wenjagala okusinziira nkubuuzeemuko. Ekintu kye bayita full time minister kyeki? Omuntu yenna bw'agamba nti full time minister kitegeeza nga bw'ozze wano nti nno omuntu oyo lwakuba abamu bakitwala bulala kibuzo kirungi nnyo ekyo webale nnyo. Abamu balowooza nti okubeera full time minister ye muntu atakola ne bannange n'enkoko 5 zo zirunda awaka kyetaagisa kuba nti nowetaaga magezi mangi nnyo n'okuteekayoko ku miwogo n'olunda. Kitegeeza omuntu full time minister kitegeeza oweereza Katonda niye olina n'ebirala by'okola. Kubanga nze sikkiriziganya mu ng'ombe egamba nti nze ndi full time minister naye ate mpa amafuta. Oyo gw'ogamba full time minister yalina okugakuwa togasaba. Kati omuntu nga full time minister aweereza mu kanisa naye ng'alina n'ebirala by'akola ebireeta kasente. Ffe we tubadde n'obulamu bwaffe ne mukyala wange. Kati nno nze mu kutegeera kwange okutono mbadde manyi full time minister mbeera mu kyaki be bano abantu olunaku lwa Sande azze kusaba kati nga oli olunaku lwa Mande neera mu kyaki bano ba Mukama yantuma okuweereza mbeere mu kyaki. Kati kyaki gy'onoolya kyaki erimu by'onoolya byonna ebikuwa buli kiseera anti Katonda yamutuma. Kati awo waliwo enkwata etali nnuŋŋamu. Omuntu yenna agamba nti full time minister kitegeeza alina time ey'okusaba oba musumba aba akansolinga abantu asabira abantu naye alinayo n'ebirala alinayo n'obukoko.
ffe tubadde ba full time minister naye nga tulina omutwalo gw'enkoko gwe tulunda. Tubadde ba full time minister nga tulina emidaala mu bifo eby'enjawulo. Tubadde ba full time minister nga tulina amayumba agatuleetera kuki nga tugenda ne tusolooza ne tuwa. Tubadde full time minister nga tulima n'ogenda n'olima emyaka 8 nga tulima tetutundanga ku mmere. Olukungula emmere bweppa ne mugireeta ne mugabira abooluganda. Nammwe mbagamba naye nammwe muyiga okulungira. Tubadde ba full time minister nga minayo ku mbuzi. Kwegamba tekikuganda kubaako byokola. Fedda tetwazaalibwa mu kibuga. Abamu balina n'ebyalo gye bali, abamu agenda neeyazika awantu. Kitegeeza obeera na creative nyunga full time, oweereza oli full time okola ofuna kasente bagamba okuwaayo gw'osooka. Bwe twali tuzimba kino ekizimbe nzijukira naleeta crate z'amagi 300. Muzeyi Mitala bwe yajja wano nampa ensawo 10 eza sementi. Muzeyi Soloma bwe yajja nampa ensawo 10 300. Kyekyali ekiweebwayo kyaffe nga tukola foundation abalala ne bagattako. Okitegeera olabye nti full time minister naye gwe n'obeera full time minister bagamba kuwaayo n'otandika okwayuuya oba n'otandika okuwera mu nnimi. Tobakomeredde? Sikomeredde njogera ku kituufu. Full time minister gamba abamu tulina bye tuyingiddemu bingi nnyo olw'okulaba nti olina gy'ova. Kyesigambye nze natambulanga okuva Embaganja okujja okusumba nga ntambuza bigere. Maganjo ng'olagawo? Tojjukira nti tuvudde Mmengo ejjumba ngifunye Embaganja ya bwereere. Nga buzibu ki mukwano? Ate ninamu ssente. Ninga nina okutambula ate okujja okusumba. Kolaba amagezi we gayiiya onotambula buli lunaku. We nafunanga omukyala ne muwa olwo tuwezeza no n'abaana. Kati nze kantambule kanninyire wali ku Old Kampala primary school, secondary school. Katulaba bw'oyiiya kubanga embeera zino ezimu ze tuyitamu ez'omutawaana ze zituyigiriza okuyiiya. Kale kitegeezebwa bwe mbasiise mu mbeera ez'omutawaana obwongo tebulowooza. Waliwo abantu abamu nga baazaalibwa nga baabategekera bulungi nnyo. Kati ate n'abo nabo beetaaga okuyamba ng'alowooza byonna biri bwe bityo. Naye ffe ate abayise abeekudde olweya mu nnyindo tuli ba mutawaana. Buli wolaba olaba opportunity. Ojjukira amazzi, ojjukira ekigaali n'ogamba nkuli oba nasobola okusevinga nsobola okukola bwe ntusobola. Buli wolaba opportunity? Yes. Wano wetuli olaba opportunities. Wano wotudde. Wendo zino gardens. Twagalawo embaga oli olunaku lumu osobola ogireeta wano tuyinza okuwa free gundi. Nga siri waawo. So gwe nga gwe kwegamba nkuwadde offer. Wano waliwo gardens. Kiwedde. Tugenda teekawo ekituuti ekyo kireeta ssente. Program olugendo lwange Musumba yenna kayagedde n'agamba nti ye omuntu yenna ng'ayise mu kusoomozebwa okw'enjawulo abaako n'ebyalowooza nga buli kyalaba alabamu opportunity, meaning that nti omuntu yenna ng'oli planned kid bw'oba tewejje mu mbeera y'okuba in a comfort zone kiba kitegeeza nti togenda kulowooza. Bannaffe abali ku Kingdom TV kansuubire nga tulina kye tufunamu. Okusookera ddala n'agamba nti tokoma kubanga olaba Justin nga emboozi ekunyumira ng'ekutwalaganya n'obeera ate nga nze nange waliwo entuuka ne ŋŋamba nti oba bannange gwe nkyaziza tukomyewa. Puroguramu olugendo lwange tovaako katuve mu kukola ku nsimbi z'abakama baffe. Bannaffe tetunyumirwa nnyo mboozi ya Musumba wabula tufunemu ekyokuyiga. Ensonga lwaki tuba tubaleetera abantu ab'enjawulo. Singa kyali kyakunyumirwa twandituddawo ne tubaleetera omuntu gwe mwasinga okwagala oba gwe musinga okwagala ne tubeera ku oyo paka anti kintu kyakunyumirwa. Musumba olina kweyogedde n'ogamba nti kati abano abantu abayita bwe tuyita ba planned kids watya nga nze bazadde bange bamplaningira byonna kyaggwanga kwegamba ne mu comfort zone kyaggwa dda tekikola kutambuza bulamu bw'ensi eno. Kyogedde bulungi abazadde abamu baba baplaninga which is okay. Naye abaana abo abamu obategeera babeera n'ebyejo bingi. Era abazadde abamu abo bavaawo bintu omanyi tebabitunda butunzi. Tebayiseeko mu pain. Tebamanyi nnyo bulamu buno bwakuyiiya bwakweyiiya alowooza buli kimu kijja kubeera kya museetwe. So abamu nga babadde cancelled bulungi nga babategekera naye be batono abasobola ebintu ebyo bitwala ku level endala. Naye bano abayise mu mbeera mu bulumi mu maziga ogenda obba maama akola ekintu n'ekyataata kyeyalekawo n'aba nga kitwala ku level endala. So bonna tubeetaaga
naye bano abayiseemu mu mbeera zino ezimu zituyamba nnyo okutugunjula okututeekateeka n'okumanya okulwana bayi begamba ekyuma kiwagala kyuma begamba ne weewagala amagenda welaba gataama nawe ng'otaama begamba abantu actually nga program weeri nti olugendo lwange right obuntu omu yagamba nti every leader everyone has a story to tell kati oteeka okuba ng'olina olugero luwo gamba nti ayi mutuufu taata bwe yafa gundi bwe yakola bw'ati nakola bwenti ne bwenti nayiga okukola bwenti nayiga okukekkereza nayiga okupangisa nayiga okusonyiwa nayiga okuba nga nsobola okulima n'ennunda n'engenda mu kyaki n'empeereza nina bye nayiga. Musumba Katenga tuvudde ku Planned Kids ne ba full-time ministers. Let's talk about the ministry, church, ojjotya okuba ng'oli musumba eyeetengeredde nga tokyali under some pastors. Kati tutuuka ekiseera nga tuli mu Harvest Quest Ministry. I remember twali tukola bulungi nnyo era ekkanisa y'abooluganda tuli nabo by the way twatandika wano bonna najja nabo ne bajja ne bampagira bawagira omusumba waabwe. Mukama mpita ojjukira emyaka mingi kye mbadde nga njogerako nalina mukwano gwange nga yagenda mu America okusoma n'amaliriza okusoma n'afuna doctorate n'afuna masters n'angamba naye ggwe twakolanga bulungi lwaki tukola ABC nina mikwano gyange nze sijja kusobola kujja nebaagala okujja e Uganda. Ne mugamba kati nangamba ate n'ekirala Katonda yakola dde ekyamagero ekyengere eyo waliwo ekifo bwe kirimbo kiti ambuulira ngamba naye oli otya kati initially yali yajja or rather previously ne mutambuza ne mugamba naye tuweereza nnyo abantu lwaki tubaako ekintu kye tutandika koolo yaliko kubanga oledi twali gyesalinga dda ministry nga kyattomi transworld evangelical following obulamu bwaffe nga bwakuwangula myoyo nga tutambula ne tusaba Mukama n'atuwa erinnya 24 tuva erungujja kati najja 23 mwezi oba gwali gwa 6 n'empangisa ennyumba ku kyalo kino kwe tuli ne tujja mu kifo kino n'abaana n'omukyala ne mukyala wange n'abaana by that time abaana tuwezezza bana omulimu twagukola mangu abaana Mukama yabatuwa mangu kati ne tujja ne tupangisa ekizimbe mwe twabeera ne tujja ne tulongoosa ekifo kino Mukama ng'akituwadde wano wootudde ne tutandika obuweereza bwa New One Fellowship Church. Okuva mu buweereza buno tuguddewo branches ez'enjawulo 15 bweddu. Musumba watandika oti? Watandika n'ekyo ekizimbe eky'endaba wano wootudde weewaali ebibaati we tutudde wennyini weewaali ebibaati naye entandikwa yaffe yali nnungi nnyo kubanga n'ebibaati byennyini ssente yali Mukama azituwadde ffe twabyegulira. Ebibaati mwabimalamu bbanga ki? Emiti ne tugigula ebibaati twabimalamu emyaka 2 n'ekitundu. Emiti ne tugigula ne tugulayo bufenda obuuma amasanyaze wegamba entandikwa yaffe teyali nga ntandikwa ndala ez'abasumba ge mazima Mukama yali amaze okugabirira right. So twatandikira wano wennyini we tutudde wennyini weewaali temporary shelter yaffe ne tugikola bulungi nnyo tumaze okusendawo abantu ne bajja ne tukola okuŋŋaana we tukola olukuŋŋaana lwalimu abazungu abantu 3 ne balokoka. Abazungu kye banyamba ku kyalo kino bandeetera Bible twagaba Bayibuli n'ebiseera ebyo byali byangu nnyo ng'abantu bagamba ti abasumba bagenda mu nnyanja ate ejjukira erinnya lya New Wine tebyali byangu nnyo naye Mukama naye Mukama n'atuyamba ne tutandika abantu ne batwegattako bwetwe twatandika obuweereza buno. Kati musumba obuweereza buno eno headquarter era tukyagizimba nga bw'ogiraba tetulina bagimaliriza tukyakkiriza Katonda ennyabo. Kati Mukama n'akuyamba ng'ekkanisa ne mutandikawo branch churches ne tutandika katwatandika nga tumaze okusharinga ne family yange nekyagala nnyo Mukama n'atugulira enzigi ez'enjawulo ne tugenda nga mu byalo ng'e Masaka Luweero ne tugula amakanisa Kabola Soke Gomba ne tugulyawo ddala amakanisa kye twakola twafanga nnyo okulaba nga tusakiwalinga ettaka
kubanga twali tumaze okukitegeera ebizibu abasumba bye bafuna naddala nga barwentinga kati twakola twerumyanga nnyo neweerumya nemugula liwe kaba kataka katono netugula naye nga tumanyi ttaka lya church netutandika obuweereza bwe tutyo. Kati ng'obuweereza oba nga church mukozeewo ki? Ng'ekkanisa tulina ebintu ebyenjawulo bye tukoze. Ekyokulabirako tuyigiriza abantu okusevinga obusomozo bwebiri. Tulina kye bayita New Billionaires Circle. Kibeeramu babbiliyoniya bokka? Tajeti yaffe yakubeera babbilioneya. Temusobola kungattamu? Eri open kasita otandika kasita oyiga constitution yaffe ekiruubirirwa kyakubeera biliyoniya n'ogisoma n'otandika okusevinga constitution. Tulina constitution yetufuga. Ekirala branches zonna ze tulina eyo abantu benkalejinga ekyokulabirako ng'essomero kati wano tulinawo essomero lyaffe libadde okumala emyaka 17 tukolera ddala bulungi baliyita Victor's Bright Nursery and Primary School. Ddungi nnyo omusingi gwakukkiriza Katonda. Abaana bangi abazze nga si bangu netwaye Mukama nga abakyusa. Abazadde baffe Mukama nga abakyusa. So mission yaffe egamba we exist to win the lost souls. Omulamwa gwaffe kuwangula myoyo. Ekyokubiri okwezaamu abaanyi nga abakkiriza, defining the believer. Ekyokusatu engaging in the community. So tubaako bye tukola ebiyamba ng'okulongoosa akatale ebintu bigi bye tukoze kuyamba ku bannamwandu bwe bato tutyo mpola mpola. Kati Musumba tulabika twolekedde okumaliriza program olugendo lwange wakati nga tuli naawe oyinayo akatalekeka? Akatalekeka kandibadde kwongera kugamba abantu. Yobu alina ekyawandiikibwa kyayogerako n'agamba nti amanyi amagenda gange. Amanyi amagenda gange. Bw'anaamala okunkema n'avaamu nga njagala nga Zobu. Mu lugendo luno lwe tukyalimu naawe lw'olimu lulimu ebiwonvu n'ebiko. Oba oyagala oba toyagala mulimu okusomozebwa. Oba nsobola n'okuwa ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 3:5 kigamba okukaaba kuyinza okubeerawo ekiro naye ku makya wabeerawo okuseka. Mu lugendo luno mulimu ebisoomooza, mulimu ebikemo, mulimu ebigambo, ne mu kkanisa mwebiri, mulimu entalo. So mu lugendo luno tulina dukwasa Katonda. Katonda yasobola okuyamba. Katonda wamala okuyamba akoma ku bantu abalala. Alina ba destiny helpers. So olugendo luno tolusobola weka nkubuulira amazima. Naye lulimu amaziga. Nze mu lugendo luno lwenkyalimu ndabiddemu amaziga, ndabiddemu enkwe, ndabiddemu ebintu ebirala bingi ebikemu n'ebigezo. Naye bw'obeera ne Katonda asobola okuyamba. N'otamuta kubanga ye yasuubiza n'agamba ngenda kubeera nammwe kagabe mazzi kagabe muliro. Tuli mu kyawandiikibwa kye tuli mu kwekenneenya myezi gino bakita ekitabo bakita kya Nehemaya. Mu lugendo mubeeramu ba Sanbalati ba Tobaya. Mubeeramu Abawalabu abamu babeera close. Abamu babeera close be bacriticinga. Abamu babeera close be balaba ensobizo zonna. Omanyi nagamye empagira Arsenal. Naye kyangu nnyo okulaba lwaki tebateebye penalty eyo. Kubanga oli bweru naye bakuteekeko wali olaba obasobola gipiba. Ebintu by'omupiira bizibu. Ababeera wabweru w'akasaawe we basinga okulaba ani akoze ensobi. Okitegedde. So akatalekeka keko kuba nti nno mu lugendo lwaffe luno nga program webadde eri twongere okwesiga Katonda. Yagenda tuyamba. Omwana yayimba olima n'agamba nti amanyi amagenda gange kyawandiikibwa actually n'amadda Psalms I think 120 or Psalms 120. Amanyi amagenda ago nga gwe Rose. Amanyi amagenda g'abantu bano abali ku KTV. Amanyi amagenda era nze njagala kwebaza nnyo Dr. Bishop ani Kiganda ne Maama Cindy. Olugendo lwange Bishop alumanyi. Kasitalet ke natandikiramu akamanyi. N'agamba neddamulira. Naye Mukama mulungi tetunaba kutuuka naye gye tugenda tulabayo. Era tujja kwongera omwesiga Katonda era nsobola okubaawo ekyandikwa kigamba nti tonsekerera ggwe mulabe wange. Kubanga bwe nnaagwa mu lugendo luno Katonda ajja kunnyimusa. Ke katalekeka kenyinza okuleka. Naye tulina okukola
tulina okunyweza famire zaffe, tulina okuweereza Katonda, tulina okusonyiwagana, tulina okuyambagana, tujja kutuuka bwe tutaakoowe. Obwama Musumba tubaletsawo tulabire ku balabi baffe abatandika puroguramu eno wiiki ewedde. Abatandika puroguramu eyo bannange tusiimye nnyo KTV, mwebale nnyo bannange, muyogeyoge. Nze mmanyi nti nomukuta how do you call it, mukuto akati, era twagala nnyo okwebaza Katonda nolwa n'abo abatuwuliriza n'abatulaba. Mwongere okuba nti temukyusa noobu, twongere okutegeera osanga naawe olina olugendo lwoliko naye tujja kumalako. Mukama abatuweera omukisa, tubeebaza abooluganda bano baatukedde wano mu budde obufaana bwe buti, nabo Mukama abawa omukisa bali ku zikamera nga bwe bazze n'omukyalo ono. Nammwe mwena mukulu Kisaaki, Mukama akumpeera omukisa. Ne muwala wange wamujja wano Lydia akuwa omukisa. Amiina. Akalidia nze sinza akoogedde mukama wange mukulu Philip Akalidia tubadde tetukamanyi naye ensi yonna ekategedde. Oyo muwala wange. Wetyo wetulabise programu olugendo lwange ate nga okuviira ddala ku sabbiiti eri tubadde n'omugenyi waffe omutume Simon Damulira ate nga emboozi ye katusubire nti tekukoze bubi wabula nga tulabise nti olunaku olwaleero wetugenda okukoma wabula nga tukusaba ggwe ali ku KTV osobola okugenda mu comment section n'ogamba nti bannayinze kino kyenjizeemu oba bannayinze mbadde nsaba mutuleetere ku muntu omu okugezanga osobola ogamba nti mutuleetere ono okugeza ku ebyo ebyoyitamu oba oliawo abantu banjawulo muyita mu bintu byanjawulo naye ng'oli eyo onyigirizibwa ogamba banaye naye nze naayitawo wabula kikuyambako nnyo bwe tuba tukuleetedde omuntu ate gwe n'owuliriza olugendo lwe lwayiseemu n'oguma n'ogamba gw'abadde agenda okwetuga si kyetuze kangende mu maaso nja kuyitawo olaba n'oli yayitawo nange nja kusobola okuyitawo so tuyita mu kusomozebwa kwa njawulo just that nti bonna ababeera bayiseemu bye bayiseemu tebavaayo ku mpewo oba ku kamera kweyanjula nti munnaye nayita mu kino olaba muntu kutambula olaba muntu ng'ali mu mbeera nungi n'ogamba ye maama oba ali mu mbeera nungi nedda mukwano buli alina waali alina we yayita okuba ng'ali waali so bwetyo bwe tulabise olunaku olwaleero so nga ate nga njagala okujjukiza nti nkoze ne Bob Sako ebo ku kamera so nga ate ku byentambula tutambudde ne mukulu Kaasa njagala okutumirako nnyo mukama wange Philip Kisaakye saako obuweereza wa CFC mwenna n'omukulembeze waffe oba omusumba waffe omulabizi Dr. David Livingstone Kiganda ate gwe Mami Cindy Kiganda nkwagala nnyo ebyensusu nze Rose Kabagahe olugendo lwange KTV